actually kano kankayiseewo naye emimwa tegina kondo mukyaliyo mmwe abalokoleso okola endagano y'entuuyo n'amalusu n'obwereere n'ovaawo ng'oyambadde omwoyo. So abedda bwe babanga batta omukago basalanga ku kundi ne bayuzaamu emmwanyi, oli n'ateekako omusaayi gwe nawo n'oteekako ogwobi omu n'ali eya munne. Kati ne bwe mwambala kondomu era mutuuya ne mugaba n'entuuyo ne mugaba n'omubiri, kiri ekitundu mukyambaza naye wasigadde wonna tewali kye mwambaza. Emimwa tegirina kondomu. Abantu batya wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 778 92 91 41 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa nnyo endwadde ez'ekikaba, endwadde eziva mu bwenzi, sexually transmitted diseases. Naye ezo simbi tebakulimbanga kubanga obubi bwazo ogenda mu ddwaliro ne babujjanjaba nkugyeko siriimu n'ebirala ebibabonyabonya. Naye endwadde esinga obubi bagita sexually transmitted demon. Omuntu akwebakako nga gw'obwakebaka naye nga yasoose nga yakebaka ku 95 emizimu gy'abali abantu 95 gyona n'agikulekamu omulundi omu ngambira natamu obwenzi. Era mwabasaba naddala abatali balokole namwe abalokole viira ddala ku kigambo bwenzi kubanga obeera wakabatola ogukoligo gw'obwavu. Oli neyebaka naawe nakuleetera obwavu obwebugisu obwebusoga obweggulu obwekabaala obwawa bonna nabukulekera omulundi. Oyinza okubanga oli muntu wa mpisa byotalabanga newebaka n'omuntu omu nga yakagenda bwati n'owulira ng'oyagala mulala naye nga si bwe bulamu bw'obadde otambuliramu. Okuva ku ye mu myezi 3 nobanga wakafuna abantu 9 naye nga tonnakoowa naye nga mwoyo gwakwambalira wali. Sexual transmitted demons mbi nnyo okusinga sexual transmitted diseases. Kiwandiike. Sexually transmitted demons are worse than sexually transmitted diseases. Kubanga ku disease ezimu ofuna treatment, bino ebisigadde tebiriko treatment. Oyinza n'okwambalirawo ekitambo n'otandika okulya abantu lwakwebaka na muntu. Otandika okuzuukuka ekiro okwegatta n'omuntu eba ndagaano ne bwosaako kondomu obwereere kati endagaano eno ejjana bwereere bwammwe. So okola endagaano y'entuuyo n'amalusu n'obwereere n'ovaawo ng'oyambadde omwoyo nga kizibu nnyo ogukugobako. Kyova olaba okufumbirigana kwetaaga nga mulina Katonda omu. Okufumbirigana kwagala mulina Katonda omu. Katonda wa mukazi wo yaba Katonda wo, Katonda wa mwami wo yaba Katonda wo. Ebyo bwe bigaana buli lunaku osiiba oyingira mu ndagano za Katonda wooli. Mulekerawo abawala abalokola okwesiriwaza bonna bebamu n'abalokole bayiwa kastori afiyalinga God is God fearing. God waliwo atamutya esitaani amutya nkuwa olunyiri. No, beautiful. Kati goyo omulenzi gwe basibako omwizi God fearing waliwo nebeyeko nga akankana kubanga Katonda. Nange Katonda
My lord, I wonder. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes towetaaga abantu ba fearinga God wetaaga balina relationship ne God ne babuba busungu nga lwakusunguwalidde buba ne bugwawo oluvannyuma lw'obusungu waba yesali era toyingirayingiranga mu bintu nga bamutera okuyingiza ennyindo buli wantu kubanga omala okuyingira mu bintu kati bali ababadde banyiigaŋŋanye ne batereraŋŋana bwe n'ofuuka aduuyi omanyi nti nogundi yali yaŋŋambye bw'ati omanyi nti mulamu yaŋŋamba siddanga nkwate ebyange ngendere ddala muno osiraani nga mulamwani ono omutoowo kati ogenda okuddamu ogendayo olowooza ogenzi mu bantu bo kumbe baddiŋŋanye dda gogo batabukidde gogo bataagala kulaba mwegenderezanga nnyo judgment zammwe ez'amangu amaziga wozi gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja obudde nga bukedde eyo paati buli muntu yali agiwuliddeko naye olunyiri olwo tirutandikiraawo lutandika lugamba ni kubanga obusungu bwe buyita mangu tebakulimbanga nti waliwo omwana w'omuntu ku nsi nga tanyiizanga Katonda kiŋambira abantu basatu olyokerwe wana obutuukirivu n'abakyali mukulwana waano swiki wange ono daali kamonde mujja kunyiiga mujja kwenyiiza teweerimanga nti ogenda kutambulira ku saidi ya koyini emu ya usanga yali switi nga muyisimanya nga bali oyite no nayite nemumala wiiki mu nnyumba nga mwogerera ku bupapula oyagala okireka kapapula naye kyaddamu naye nakirekera kapapula WhatsApp ogenda ogikebera nga yakubulokinze niyo tagala kumanya naye ng'ateeka WhatsApp kobe kagwangayo nga yaddangamu nga tikanaba nakutuuka oba ng'ategerera ku kibyoweereza nga tikanaba kulandinga ng'akazeemu ate awo mumaze okwebereza WhatsApp ate ati nemuddamu nemwekubira immediately ogenda okuba nga kama nange osanze enkuba kameseji kange okalabye nti nankanga okalabye nga buyisinganya buti naye era mumala ne munyiiga kakati abaana b'abantu tobasibirangako omukono nti otalinyiiza okunyiiza kuli mu musaayi kati ffenna twanyiiza Katonda naye obusungu bwe buyita mangu eyo paati simanyi lwaki ababulizi tebaagala gibuulira kate nga kati mpulira ze nyanguyidde buli okuba ndi mu kisibo naye mu mwoyo omumaanyi anyiiga naawe oteeka okumanya nti wamunyiiza neweenenya naye ate yakulanga eri ne bw'oteenenya nga ndi enkuba bw'etonya naye mutonyere yazimba essabo oyo omusana begunaaba gwaka naye kumwakire wadde afuwa emmindi naye alyera nki wadde yatemudde mumuleke naye afuna otulo wadde yasaddaasa omuntu mumuleke tagwaddalu naye asigale ng'alinga ategeera wadde alwepinga ebintu byetukola Katonda binene Katonda tumukola ebintu ebinene era obulokole mabegako bwalina ekizibu ng'abantu tebalokoka ng'ekibagaana okulokoka kubanga ebibi byakutegeeza batasonyiwa
zinakulira Masaka era twagendanga ku crusade ng'ekitututeyo 1 ennyimba 2 ebibi by'abalokoka bitunyumira bulinganga bamalayo twagala kulya byabalala ebibi by'abalokoka aboluganda Mukama yebazibwe nalokoka neyabba embuzi nalokoka aboluganda Mukama yebazibwe nalokoka nenakwata ente era waliwo oluyimba olwanyiza nga sinalokoka sirika nkubulire sirika nze nkubulire lwakize nalokoka nga ngamba ne banange nsobola okuzina olwo tetuzina nnyo atubulire kyamulokosa sirika nze nkubulire lwakize nalokoka sirika nga tubula omugati wange twasirise dda oba onayo byakulokose ebibi byo byogere